kitaawe mu mbeera emuweebuula. Omanyi lwaki bakyogera mu Buganda nti omuzadde tasobya? Lwaki tasobya? Baba asobezza omwana osirikawo n'otanenya kitaawo mu lujjudde mu mbeera. He's stupid. He's a fool. Emuweebuula. I feel bad for his children. Si gwosoose okunoba ate si gwosoose okubeera mu bufumbo omusajja nakkuba. Abakyala bangi bayita mu mbeera gye yayitamu. Wow. 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 Judde mu mbeera emuweebuula. Si gwosoose okunoba ate si gwosoose okubeera mu bufumbo omusajja nakkuba. This guy's a stupid idiot. So stupid. Bro, this is the stupidest guy that I've reacted to this entire stream. Even more stupid than Bajo. Buterevu twabadde tuli awo nga mulowooza ate Abba Makasi takomyewo ne part 2. Yakomyewo ne part 2 olunaku olw'eggulo nga bonna abamuddamu oba abaddamu ne bamuvuma oluvannyuma lwa live gye yasembayo okukola azeemu n'abayoola kakota n'abayisaamu eggaali. Abitex, Roger Otis bonna eggaali yabayiseemu. Nkusaba olayikinge atanaba kulayikinga naawe atanaba kusubscribinga. Genda maaso bw'otyo obeere nga osubscribinga. Wow. This is insane. Keep in mind, bro, this is exactly what I was talking about. Right? This is national television. He just normalized domestic violence. Omwana yanenyezza kitaawe mu mbeera emuweebuula. Omanyi lwaki bakyogera mu Buganda nti omuzadde tasobya? Lwaki tasobya? Baba asobezza omwana osirikawo n'otanenya kitaawo mu lujjudde mu mbeera emuweebuula. Si gwosoose okunoba ate si gwosoose okubeera mu bufumbo omusajja nakkuba. I'm disappointed. From the bottom of my heart, I am very disappointed. I'm so disappointed. He just normalized domestic violence on live television. Sanyuka TV. Right? There's women watching this. Women. Little girls. He speaks like he doesn't have a daughter. You can tell he doesn't. Yes, bwatyo nno omukulu Abitex eggaali bwe yamuyiseemu akaana kamuyisizaamu nnyo eggaali ku mulundi guno. Jjukira omulundi ogwaggwa kategeeza nti tekasobola ono kumumalirako budde kubanga tekamumanyi. Bwatyo Abitex n'agenda maaso n'okubeera nga yeeraga akaana n'avaayo n'abeera nga ayogera ebigambo ebyanyiza akaana. Kakati akaana kamutabukidde mu video nga bova okubeera nga mwana tu olaba. Abitex mu katambi ako kova okulabika nga olaba yavaayo n'ategeeza nti abasajja okuba abakazi ekyo kya bulijjo era tekibangako wadde yadde n'obuzibu bwonna. Kakati Abba Makasi agambye mu bantu abalina amagezi Abitex talina wadde yadde ettondo ly'amagezi nti era mu busiru mbu Abitex asingako ne ku bajja obusiru. Kwegamba yamugeraageranyiza ku bajja obusiru bwe yabugeraageranyiza ku bajjo n'alaba nga obusiru bwa Abitex busingira ddala obwani busingira ddala obwa bajjo. Embeera nno bwetyo bweri asayidizeeyo. Kankwongereyo n'akatambi naye nga nkusaba ogende mu comment section golooza omwana ono kyakola kituufu oba kikyamu. Tuwe endowoozayo buterevu wansi awo mu comment section. Kankwongereyo n'akatambi. Kati nze yabakubeera mwana wange batakola bintu bingi nnyo kwetonda bamaze omuzaalukuka. Nga lwaki oba omuzaalukuka Abitex? Omwana kibi okugira ku badde bwa taata we? Oboogedde naye oboogeddeko otya. Weewalanga nnyo omwana okwegatta ne nnyina. Ebiseera bisinga abakyala baayawukana nabo batakyakulabawo. Naye ebiseera bisinga omuzadde omwana ategeera teyeeyingiza mu nsonga z'abazadde. Baŋŋambye nti omwana yanenyezza kitaawe
mu mbeera emuweebuula. Omanyi lwaki bakyogera mu Buganda nti omuzadde tasobya? Naba basobezza omwana osirikawo n'otanenya kitaawo mu lujjudde mu mbeera. He's stupid. He's a fool. emuweebuula. I feel bad for his children. Si gwosoose okunoba ate si gwosoose okubeera mu bufumbo omusajja nakkuba. Abakyala bangi bayita mu mbeera gye yayitamu. Wow. 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 Judde mu mbeera emuweebuula. Si gwosoose okunoba ate si gwosoose okubeera mu bufumbo omusajja nakkuba. This guy's a stupid idiot. So stupid. Bro, this is the stupidest guy that I've reacted to this entire stream. Abuterevu yoyo nno ye mukulu Aba Makasi, ebigambo bye kansubire bwe mutyo musobodde okubeera nga mubyewulirira kwategezeza anti Abitex ye nga Aba Makasi yalabye abantu abasiru naye talabangako muntu musiru nga omukulu Abitex. Era ategezeza nti ono ye musiru gwe yakalabyeko asinga ku bajjo obusiru. Omwana asabula era kyova olaba abasinga ku bantu abadde mu lutalo luno balupondooseemu omuli omukyala Furufiga. Abalabye akatambi ka Jennifer Furufiga mu bigambo bye walabidde ddala nga yawanise, yatidde okuzzaayo omuliro kubanga ekyamazima akaanako akasabula. Mu batidde abalala okuzzaayo abeeba Kasuku, nabo batidde okubeera nga bazzaayo omuliro. Kasuku yakwata ku mutwe n'agamba baaba akaana katusabudde ne katuteeka wansi mu butuufu tetusobola kulabika nga atukadda. Mu bantu bangi nnyo abapondoose ababadde batandise okuddamu omwana ono naye okusinziira ku mwana engeri gye bayisaamu eggaali balabye nga balina kubeera nga bwe batyo abasirika busirisi. Kakati waliwo n'omukulu Roger Otis, onono ng'akola ku radio eya Galaxy FM. Onono yavaayo ku mukutu gwe ogwa X n'abaako n'engeri gye yareactingamu ku ngeri Aba Makasi gye yayogera ku mbeera kitaawe egyalimu. Kakati ono ya reactinga mu ngeri eri negative oba mu ngeri egezaako okubeera nga eteeka Aba Makasi wansi. Aba Makasi naye amwanukudde bw'ati. Kankuwa akatambi katono nnyo. What I'm saying. But who decided that? I didn't ask to be Mayanja. Like I said last time, I didn't ask to be on this earth. No one asked me, hey, do you wanna, what's it called? Do you want to be born into Jose Chameleon's family? I didn't ask that. I didn't ask for that. Right? But the question is, how do I use my platform? At least I'm not a love doctor. I'm talking about more serious issues, more important issues, I'm talking about issues with greater urgency. You know what I'm saying? So I don't know what I'm supposed to do. Am I supposed to say sorry for being a Mayanja? Am I supposed to? Sorry, Roger. I guess God put me here. Like what? You sound stupid. Let's keep it real. Without the name Mayanja at 19, your opinion barely matters. Let me tell you guys something. If he flew to a country like America, this guy would be at the bottom of the social hierarchy. Because he's a love doctor. Who needs a love doctor in society? Because as far as I'm concerned, bedroom affairs are pretty straightforward. You don't need no love doctor to be telling you, oh, this is what you're supposed to do. This is what you're supposed to do. Because that stuff is pretty straightforward. So his opinion barely matters anyway, regardless of who he is. Regardless of him, without the name Otis, his opinion still doesn't matter. With the name Otis, his opinion still doesn't matter. There's nothing he adds to society.
the Mayanja face and name that you nnyo kujika media kwokyali n'omukulu Roger Otis egaali bwetyo esobodde okubeera nga mwanatu muyitamu. Roger Otis yavaayo ku mukutu gwe ogwa X n'abaako n'obubaka obuwanvu bwe yawandiika. Omwana agambye nti Roger Otis jjukira mumanyi oyo Love Doctor ku radio eya Galaxy agambye ba radio doctor ba Love Doctor tebalina mugaso mu society. Roger Otis Love Doctor ku radio eya Galaxy mumumanyi ebintu byakola. Omwana agambye mu society abantu nga ba Roger Otis tebayinaamu mugaso guli awo gw'amaanyi, so tebayina kwewa nnyo makulu mu society. Omwana yasazeewo okuvaayo kubeera nga asabula buli ekimuyita maaso, era agenze maaso n'ategeeza nti yeewuunya omusajja omukulu bw'atyo okubeera nga ayita ak'omukutu ogwa X n'amuwandiikira ekitabo kiramba ng'awandiika ku Aba Marcus n'agamba ekyamazima abantu tebalina byakukola. Embeera nno abwetyo bweri ku saidi azzeeyo lw'olutalo lwa Aba Marcus n'abantu abakyamwanukula lw'olulabika nga mwanatu alukyabindabinda. Kale nno bwe weetegereza embeera Aba Marcus gy'ayanukuliramu abantu bano olabira ddala nga abadde n'obusungu bungi nnyo ku mutima. Olabira ddala nga essaawa eno ali mu kuyiwa busungu bwe bw'abadde akumidde ebbanga nga talina ngeri yakubeera nga abuyiwamu. Ensonga ey'okubeera nti maama we yali mu bufumbo okumala emyaka mingi naye ng'obufumbo obwo ayita mu kutulugunyizibwa mu kubeera nga atuntuzibwa ng'akubibwa omukulu Dr. Jose Chameleon, ate nga Aba Marcus yali mwana mukulu muko ng'ensonga ezo asobola ozitegeera. Mu butuufu mu nsi muno teri kisinga kuluma nga mwana kubeera awo n'alaba maama we nga bamukuba. Ekintu ekyo tekisobola kuva mu bwongo gwe bw'obeera awo n'olaba nga taatawo akuba maama wo mu maaso go. Mu butuufu ekintu ekyo ne bw'oba okuze n'oweza emyaka emikoba n'ofuna ne famire eyiyo, ekintu ekyo tekisobola kulabika nga kikuva bwe kityo mu bwongo. Kakati bw'olaba Aba Marcus ono olabira ddala nga waliwo embeera maama we gye yayitangamu mu butuufu nga naye yamulumanga ddala akuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe. Era essaawa eno ne bw'omulaba nga ayogera nga abantu abakulu addamu avuma bavuma atabukira batabukire, teyeetaaga kubeera nga anenyezebwa. Oli ali mu kwogera ku famire ye, oli gwayogerako taata we, n'oli gwayogerako maama we, ate mwe muvuddeyo mubuukidde mubumbuulira ekyokkola. Mu kumubuulira ekyokkola mutaddeko n'okubeera nga mumuvuma nga ku lwaki naye tabavuma. Ensonga z'ayogerako azitegeera bulungi. Osanga maama we alina embeera gye yayitamu etaali nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu era emusindiikiriza okubeera nga ku ssaawa eno avaayo ayiwe obusungu bwe. Abeere ng'ayiwa obusungu bwe kubanga bulina bungi nnyo buyitiridde ku mutima. Naye ng'embeera yo bwetyo bwekyali saidi zeeyo ategeezezza nti essaawa yonna ng'omwaka guno tegunnaggwako oba nga gutandika agenda kubeera nga akyalirako ku muzeeyi we mu ddwaliro, era mugenda kubeera nga bwe mutyo mubalaba. Essaawa yonna agambye agendako mu ddwaliro kubeera nga akyalirako ku taata we. Bwe bagenda nakukolayo akayimba oba bagenda beera mu live mu ddwaliro nga bwe bakubayo n'akayimba ku live, mumanye nti bakyali babiri bwe bati nti era n'obubaka bwe yali aweereza taata we ekyamazima yabufuna. Kati bano ba Roger Otis bye baliko bali mu byabwe naye nga ye ne taata we bali mu nkolagana ennungi ennyo tebalina wadde yadde obuzibu. Ba social media inrozi bwe batyo beeyongedde okubeera nga bategeeza nti ddala ono omwana wa Dr. Jose Chameleon era ava mu Mayanja famire, tewali nakola DNA oba tewali kubuusabuusa kwonna, kubanga mwenna abamanyi famire y'Amayanja ba Chameleon ba Palaso abawizo mu butuufu bali unruly, balina ekibuli. Era bw'otunulira Aba Marcus mu butuufu olabira ddala Mayanja famire abatalina kye batya. Emwe ababamanyi okuva edda abantu sajja bo tebalina gwe batya, ne bw'oba munene ng'okoma eri nga ye mumpi ku ggwe akweyimbamu oba nakkuba n'oluyiba libbo ate bazannya discipline temuli wadde yadde tobalinnyako n'oyitawo, baba balina okwanukula mu ngeri emu oba endala. So embeera bwetyo abweri ku saidi zeeyo. Nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era
osharinge tubera kutandika on notification bell yo buterevu jja kuberanga ofuna notification buli lwemberanga kuteredeyo video empya nakugamba wosanga kalango nauna toka skippinga kubanga engeri gyonzo kulabikanga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino kwata mu kigalo butere video no jakuberanga ujimperede like mwabatwabira ebweru w'eggwanga kosana mwe abatula akamu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwe bali nnyo mwe balire ddala temujjango okwo omukama abampere ekyo kyennyini ekyemusingira ddala okwagala kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.